Lutalo zonna ensonga ze baavaako obuzibu bwava kwawukana na Derek mu pikati kati otandise okugatta yaleeta Lutalo okufuuka yamufuula Lutalo abaamuleka mulala bakayimba solaawo ne batandika ne bakwatayo naye okutandika okufuuka kino ensi kyetya avudde mu ngumba zange embwa yeekatwa ebyo ebirime simbi naye zino z'ogamba nti buli omu ng'adigidda vidiyo nga zinyirira omuyimbi ng'anyirira omuyimbi gw'olaba nga n'omwegomba owulira yeye kati nga David Lutalo ayimba bulungi naye nga n'omuyimbi ate alabika bulungi kati oyo sita gwe weegomba Lutalo bwe baawukana ne Derek entabwe mu ntandikwa weeva Lutalo n'afuna Nassa Rasta yeyita Nassa DJ Nassa Nassa ono namulabye abuukira Lutalo ng'amubambira amubambira naye Nassa tolina kyewakolera Lutalo. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Tumwasuze mukyamu asibe mukya Nurdin Ntege once again mbanziguse yonna gye musinzira okutulaba bingi ebitambula mu ggwanga. Bw'otunula ebigenda mu maaso tulina omuyimbi David Lutalo yaggulawo Lutalo ng'alujja mu linnya lye ku bizibu ebimutuuseeko musicale okutuuka n'okugamba nti ekimala kanveeyo neerwaneko njogereko. Obuzibu buvaawa ani mukyamu ani mutuufu byabufuzi obuzibu bwa David Lutalo oba n'ensonga endala ezigenda maaso naddala mu entertainment industry ne mu ggwanga okutwaliza wamu. Nze Nurdin Ntege nina omwana omuwala Julie oli otya? Neni ogamba otya Haji? Ndi bulungi. Nze Julie Potential. Oli bulungi? Ndi bulungi. Nze namaze okubuuza ku bantu naye babuuze. Nange babuuze esimu njake wansi. Babuuzeeko. Mugamba mutya abatulaba yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Nze Julie Potential. Mugamba mutya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Gwompise nzije wano tutuulemu. Topic ki gy'onjagaza? Nze njogedde ku Lutalo naye oyinza okunyongera yennyini eyo yenjagala omukulu David Lutalo ng'erinnya lye liri entalo nga zimususseeko agamba abaana basusse omujjonkera bamujjonkera yavaayo wano n'asoma ennamba ye ku TikTok live just like anyone can do it. Naawe osobola okukikola n'omulala naye abaana balinga abagamba yazza omusango balinga abagamba oba yakola ki oba yatta muntu bamwesibyeko. Kiki ekisumbuwa David Lutalo n'abaana generation bagiyita batya? Gen Z. Oba ne David ali mu Gen Z? Gen Z wa kimerenio nebyo sijja bigenda nja kutabula abalabi baffe. Owulira? Naye David Lutalo yaani? Lutalo nze gwe mmanyi ne gwe mpuliddeko ne gwe ndaba ye muyimbi eyajja mu Uganda ngamba ku ssiini waliwo gyagamba yajja mu Uganda yava wano ngamba muyimbi mu Uganda okufuna omuyimbi omulala kati tuddeeri tabboy good otya mumanyi nkugambye David Lutalo bw'amala okulinnya mu Uganda yali yayimbako
ajja ne Kapapala yavaawo Weruwero talimba Weruwero mwana nzalwa ye Luweero naye David Lutalo byonna sijja kuzza mu history abagoberera endongo bamumanyi yava Luweero yajja alabika bulala n'amala n'atereera tetumanyi n'ekiraga nti sente nnungi zinyiriza omuntu kuba Lutalo wa 2076 bw'omuleeta ne Lutalo wa kaakati embooka ebeera awo era n'omubuuza nti Lutalo okuwa image mwoli kati ng'okuze n'okuwa ku kiri ng'oli muto abantu abasinga bagamba baali abato baali banabika bulungi Lutalo ate mulala nga muto baawukana oli yali akola paamu paamu si yono gwe bookya oyo Lutalo yayokya ku nviiri ng'omuntu ava Luweero abayimbi baffe bava wala bava Masaka Luweero eyo Wakiso ewala munda eyo Kanyanda so sikimunenyeza yatuuka n'abibeeramu ebibundi bya paamu n'agenda kuba ku musayi gwe bayita Derrick Orone abantu abasinga tebamanyi Derrick Orone aba audience naye abayimbi bamumanyi Derrick Orone kyekizibu ky'okukolera mu katale Derrick Orone yali musajja nga alina kampani gy'akolera ng'etwala abantu bweru Derrick Orone n'akwatamu ku kasente Derrick Orone n'afuukako manager wa Lutalo ezo nnyimba z'owulira pretty akantu paka so nice owajjira gwe bayita David Lutalo ne Derrick Orone I'm gonna be so nice awo wayimba oluzungu wakolera ennyimba e South Africa oyo Derrick Orone yamugamba va mu bino ebibuuzi by'akadongo kamu by'olimu bino ebya Kapapala Kapapala yakuleeta naye olina okugaziwa obenga omuntu w'ekkolola akunyumirwa ow'omwowino akunyumirwa mukatanga akunyumirwa n'eri ewammwe Luweero paka booda gye zikoma ezisobola okuwulira ennyimba zo Lutalo teyali mubi ngakkaanya na Derrick tomanyi kye yatukola Lutalo yakuba endongo Lutalo yanyirira Lutalo yakuba endongo Lutalo yanyirira abantu baayagala Lutalo olwajja band music oba group eza band amanyi byawukana waliwo band music ne band nga group olwo tulina Eagles Production tulina zaaliwo awo ziringa ng'ezitandika okukka baba Mr. Kisemakula bamayinja baani baaliwo naye nga bakyakuba naye nga kye bakuba kitandika okukyukakyuka mpola tugenda okuyingira 2012 ng'abasajja abo batandise okukka amaanyi abya ddala 12-14 naye awo nga waliwo omusajja eyajja ayimba gwe bayita David Lutalo ayina akantu ayina luyimba baluyita bata mu bulumanyi lwali ne Maro wajja na mubbi aleese ujuwe muzimanyi paka wano kona sente biki ayimbe Good Life sibe emabega molooza ene bayinza okuba mu space eyo naye kati awo nga David Lutalo tagambwako ng'olina okuba ng'olina omutima omubi okugamba nti ayimba bubi ng'olina okuba ng'olina omutima omubi okugamba nti si yaliko ye David Lutalo gwe njogerako
nga buli promoter asaba kutegeka ku David Lutalo nga alinga keke eyo kya nga Keti owa Golden Band mugamba okuteeka Lutalo n'okutegekamu Eagles Motoroba aga akantwale mu Lutalo nga ayina ennyimba nnyingi ezinyuma nga ayinza okufulumya ennyimba 8 nga zonna zinyuma. Abakyala ne baagala Lutalo. Abakyala bamwagadde. Abasajja ne baagala Lutalo. Era Lutalo nga yayimba mu concert ezo ziri roke ezo. N'olaba ng'omusajja agyemu essaati ng'afuuse mukazi. Ng'olabira ddala alinga mukazi nga omuziki gumwambadde. So that is David Lutalo for you. Kyekibaawo. Yowamaka myaka egyo 2012 awo nga 12. Kati bakolayo concert 2 ne Derek Orone. Sente zitandika okubatabula. Ne Derek Orone yakolanga atya? Derek Orone yamanya nti omuyimbi we alina okuyimba nga ayimbira ku budget. Kuba music teyeetambuza. Yes. Alina okubaako tiimu emutambuza. Derek Orone nga alina budget ya TV. Okay. Derek Orone nga alina budget ya presenter. Bya mirundi ebiri. Derek Orone nga alina budget y'abakubi b'amasimu ebiseera ebyo. Nga mama Hafuswa nga yakulira yo tiimu. Babasasula nga balinga ku payroll. Ate kati omuntu bwakolera ekirungi n'olaba ng'okina mu value nga bw'olaba kati president bw'agamba nti okay bw'oba social media ekola bulungi let them come to me. Kati n'abakubi b'amasimu bambasale ba Firebase baayikolera ddala abantu emirimu mingi. Time came nga abayimbi awo wakati wa 2010 baava mabegako naye kanjogere nze wenzigira mu media 2010. Nga music ali influenced by abakubi b'amasimu bakuba ku TV ne basaba ennyimba zo. Bakuba ku TV ne bakudefendinga. Bakuba ku TV ne bateesa ku gwe ku radio gy'otali. Kati erinnya lyo ne lifuna publicity mu matu g'abantu. Kati Lutalo nga alina ennyimba ennyingi nga zirina airplay. Lutalo nga alina abamuwaana. Lutalo nga alina abamudefendinga. Lutalo nga alina ba PR abo bonna ba Derek Orone bali ku image emu eya David Lutalo. So kati endongosi ya Parapaso ebyo byamangu okufunayo oluyimba 2 neweba kitegedde okuvayo oluyimba 2 jangu kwate essimu eno kitegedde kuba oluyimba 2 n'ovaawo naye okukimaintaininga olina okubuildinga timu. Kugambye okukwata simu kusiku zijjawo era tumukubira ajja wana nti olina okubuildinga timu erina okukola ki okutambuza business. Otherwise bw'oba tokigize okomawo bakanyaga gundi yali ayimba bulungi jamaa nga yali mulungi Maron byebyo bw'otafuna tiimu gy'otaddemu ssente kukulabiraawo oyitaawo bw'otafuna tiimu gy'okola nayo olina okubeera ne PR tiimu arresting ensobi z'okola olina okubeera ne PR tiimu ebeeraawo okugattira okupaakinga w'oyonoonye. So Orone n'awanika David Lutalo mu bire kyekibaawo. Orone ng'aba ne budget wangi kaakati Orone nga bw'akola n'akola oba oliawo nga gundi emitwalo 2 gizze ku ssimu oba oliawo nga gundi akakadde kamukutte. Bamama Hafuswa abo nga baddeyire banyumya buli lunaku. Mama Hafuswa mulimu
tuli ku project twalanga mama Fuswangale afiirawo kati mama Fuswangale ekitufu ye yali nti ng'omuyimbi nga ye amwagala nga ne mama Fuswangale oba tomusasudde ye amwagala mama Fuswa twali kuggwanga tunyumya ku bayimbi ne waliwo abayimbi abato abazze kuli Lutalo nemuga njagala ndi ku bayimbi bana myaka 25 Lutalo ayina emyaka 25 oyagala muyitanga gwe nga alagalaavu buli ekiri wali ekirunyi mama Fuswa asenzikawo Lutalo buli ekiraga nti kintu kyamaanyi oyo Lutalo ate oyagambako nti Lutalo akuba ne raga akuba rapu mama Fuswa nga ngamba nemuganga nti tanayagala ziti ninga alimba ye akukusa muyimbi we that is mama Fuswa Natete ne mama Fuswa teyali yekka tiimu yali nnene tiimu Banyarwanda ne waliwo tiimu abakubi b'amasimu bangi ba DJ bangi ba MCs radio nga bwenziga kati nga ne zituukanga ne bw'oba toyagala Lutalo olina okumwagala lwampaka at least you appreciate him n'ogamba akasajja kayemba tuba tulenga kakyusizze wardrobe nga Lutalo kati atandise okwambala empale nga ekoma wano sizino nga ziziti ng'ejja eri fitting ate n'ekoma eno n'ayambala essaati zino zigundi najja nga ayambadde olugoye so si mumpeeyo bimazida bayolegeza oyo bajja bambala abantu berweyo ne Masaka kakati naduka ku ngoye nga agula zifulumye ziriko ba Diamond ze bambala ba Bebe Cool abayimbi abaliko ngo ajja Sebo chain ze zaagana naye alina ko yakakuba ku Sebo akuba zifulumye ziri enzibu abantu atengo gamba Lutalo nganye date Lutalo nganyumye ng'ekitufu naye nga muyimbi w'amaanyi so wajja ebyaggweera bakola concert eyo bakola esooka ku African ate bagobe bantu ne bakola concert ey'okubiri era ne bagoba African eyo nga battabusi bantu naye ey'okubiri we yaggweera tebakkaanya bulungi ne Derrick Orone Lutalo nga bitandise okujjamu omululu abayimbi abasinga awo ani yali mutegesi mwayo ey'okubiri be baali beetegeka bo be baali beetegeka nga omuntu afuna obuzibu kati gye byaggweera mwaddamu engabana ya ssente enkola y'emirimu ng'omwalaba bw'ati omulala abiraba bulala Derrick yassaamu ssente ze nnyingi ne Lutalo ng'ateekamu kati abayimbi batera okufuna ekizibu ab'e Uganda bwe babateekamu ssente wano nga tebazirina ssente bwe zitandika okuvaayo balabanga ababbibwa nti omugamba tukoleyo oluyimba tugende mu studio tuteekemu $5,000,000 n'omubuuza babuuza muyimbi oyinawo mmeka nti muganda wange sina wadde 10 ngeza bugeza ono n'anoonya $5,000,000 n'azissaamu n'anoonya aba DJ n'anoonya baani n'aleeta vidiyo oluyimba bwe lukwatayo oli naaga tugabane haafu omuyimbi alaba bbibwa alabanga yeye yasinza okukola nze nnyimba nze muyimbi mujja kusonyiwa ku sound eri mabega waliwo ebikolebwa eyo munda mu studio zaffe so Lutalo zonna ensonga ze baavaako obuzibu bwava kwawukana na Derrick Orone eyo MP kati Honorable MP ali eyo mu bakyabe eyo epalisi eyo MP kati kati otandise okugatta
yaleeta Lutalo okufuuka yamufuula. Lutalo abaamuleka mulala bakayimba Sulaawo yajjawo ewa ku Bakuli waliwo studio ne Chris Evans ne batandika ne bakwatayo naye okutandika okufuuka kino ensi kyetya avudde mu ngumba zange mba yeekatwa ebyo ebirime simbi naye zino z'ogamba nti buli omu ng'atikidda vidiyo nga zinyirira omuyimbi ng'anyirira omuyimbi gw'olaba nga n'omwegomba owulira yeye kati nga David Lutalo ayimba bulungi naye nga n'omuyimbi ate alabika bulungi kati oyo sita gwe weegomba naye abayimbi babeegomba n'waliwo omuyimbi gwe bagamba nange ayimba bulungi nga bw'avaayo n'alabika ogamba ayimba agende noba ogugamba ajja ayimbe naye bw'ayimba amala akole ki naye omuyimbi ajjanga wala kibebekulu ekyo kijjanga bebekulu ayimbira mu kifo n'olabirawo ddala sitazze ng'awunya bulungi alabika bulungi omubiri gwegwo talina maalo nti ayiika n'ono ayambadde engoye eziriko kati ng'olina kugamba bugambi maama singa mpa bwikuhaaga ate niwabaawo ajja n'ogamba nange yimba musajja gw'oyimba naye yimba ogende. So Lutalo bamu advance nga ku levels ebulu okwenkana ba bebekulu mu ndabika ng'alabika bulungi ayimba bulungi nga kyekyo gye biggweera ne baawukana silent n'agezaako nga Lutalo ng'alaba ebintu asobola okubyekolera okitegedde extreme abagambi bakolera eri show zaabwe oba boogere oba baleekaane basalewo abantu b'e Masaka nze bantama ayambadde nno bulungi naye ajasama kati madde nkugamba Lutalo bwe baawukana ne Dereki entabwe mu ntandikwa weeva Lutalo yali tasobola kumaintaininga bantu bali aba Dereki be yateeka ku mulimu abapika erinnya brand abawaniridde erinnya okubeera nga weeri abapakinga ebiba byonoonese so ye nga Lutalo yajja amanyi kasita oyimba kikola ki kiwedde era n'ayimba makati awo n'afunayo omusajja we bamuyita Ivan n'afuuka maneja we. Ivan omulimu yagukola ne Ivan yali talina budget kuba Ivan sente ate yazijjanga ku Lutalo kati nga Lutalo bw'amuwaayo miliyoni tugeze 2 olwo Ivan lwajja okuwa ku bantu. Lutalo bw'azuukuka ng'awulira tekisaanidde kubawa tebajja kubawa naye Ivan yagezaagezaako ne batambula emyaka gyabwe ng'ebiri. Ivan ndowooza agenda okugattanga agatta bw'ayawula tafuna n'agenda ebweru. Lutalo n'afuna Nassa Rasta yeyita Nassa DJ Nassa Nassa ono namulabye abuukira Lutalo ng'amubambira amubambira naye Nassa tolina kyewakolera Lutalo naye bali benjogeddeko baakolera Lutalo ne bamugattako yatuulako mutuule talina Nassa yali DJ Nassa nga talina muntu wa TV n'omu bw'amanyi Nassa nga talina muntu wa radio yenna bw'amanyi Nassa nga abakubi b'amasimu yo tabamanyi kati bw'amala oggira ali nagira ne mu time nga n'omuyimbi tali nnyo bino tabikkiririzaamu nnyo yekkiririzaamu nga ye. Lutalo yalina producer gwe bayita Yaredi akyamina ne nkugamba yalina Yaredi ng'era oyinza olowooza kitundu ku nnyimba ze Yaredi kati nnyimba za Lutalo ziwuyo zonna zisinga ziri Yaredi
kakati maintenance y'abantu bano abavujjirira the brand David Lutalo yagwa ku mulembe gwa Lutalo nga ye ne Nassawe. Meaning mubuno obudde Lutalo ye yali akozesa Nassa omubudde obwo emyaka ene emabega Lutalo abadde yeena gyokka myaka gikoona mu 6 Lutalo azze asebengerera mukko nga kamu ng'omuyimbi naye byegamba talina Lutalo na muntu abadde ayimbanga ne nkuwa decisions ze yakola ezaamuleetera okubanga kakkanyeemu singa teyazikola singa akyaliwa singa ali mu Tanzania ng'emukaayanira okaayana muyimbi waffe kuba amanyi Oluswayiri kuba tageti ya Derrick Rono yali ya kugira Lutalo dukoye Lutalo yayimba Oluzungu yali kitegedde ng'oyo n'endongo yakyuka tekyali ya kadongo kamu sima ya Pakisimba nankasa tebiriimu kakati ogwo omudigido gwa kadongo kamu nga ayisamu buyisa layini ntono naye nga owulira ekintu abuganyiza ddala bwoya zikwasa zidduka ziri abani wojuwe abani waliwo enyimba abazimanyi muzima zi pretty so nice ozuya nga zisaze eddiiro neno bazikuba ekololo nyina omusajja bamuyita Bamuke kisajja kyeyo Maracha Bamuke Joshi banyumirwa Lutalo okufa naye banyumirwamu ziri kati yaddayo ya maintaininga naye eri taaki Lutalo mu myezi nge 6 mabega yataalubaamu namba teyagirabako yataalubaamu eyakola abantu abasaba tebamanyi nti yatanaalubaamu badde sinakitegeera ennaku zino yatadde oluyimba yalutadde era kwe kutandika okwogerako kati maybe osanga linaatuzza muki mu bantu naye nga tebinagira adi nkunnyonnyodde Lutalo yeerabira ttiimu Lutalo agenda afuna obuzibu nga bwe gambye Nassa nga tamanyi badijje ye amanyi ye dijje Nassa tamanyi ba presenters mupya tamanyi ba MCs kati ng'ali awo agezaako ate Nassa bwe yatuuka wa Lutalo yatuuka wa sitaawe ng'ali mu birooto ffe tutambula ne Lutalo ekyo nja kimala nga bamugamba ayi Nassa twandikoze nti ekyo kati nga ye afa kimu be bano boosanga nga maneja wa muyimbi bw'ayimirire wantu ate maneja yagala batuweeko wano kati leve eyo ey'amaalo Lutalo ate Kuulamaani yali akolanga abo bakuulamaani y'emu ku ttiimu eyasuula Lutalo kuba bo baali baagala kuliraana muyimbi bakuulamaani ffe tulina Lutalo era nga bamugamba bano abakulu b'amasimu bagamba Lutalo kano akayimba kookatale tulina okukassaako amaanyi nga bakuulamaani bamugamba ate kyetaagisa tetugenda tussaayo tuggwe naye gwe Lutalo weemanyi bw'ozitowa kale amayimbi babyagala nga Lutalo aleeta bonesingalo ate Kuulamaani yogedde abantu tebamanyi bawe oluyimba nga baluteekayo nga baluteeka bakubayokko nga lufa naye nga Bakuulamaani bakubye eno ttiimu yonna eyasangibwawo eyafiiranga ku muyimbi ebyo si bye tuyita ebikono nti radio z'eggabi ne TVs Lutalo yalinaye amagye ng'oluyimba bwe lufuluma luti nti Kafuko Sanyuka Kimura Bukedde kati menya radio nekikuba nsikola ku radio aba radio sibamanyi nnyo kale oba Abuchaze ye mumanyi owa Spare FM nga bamanya project y'omusajja waffe ekoze eki eze tupike
ne bagiyiyiza ebyo byonna ne bikola ki ne bifa oba ne bana abaana ekyabalemesa kubeera nga omuyimbi nabo tebalina budget nga kiri kyoyogeddeko anti omuyimbi nkugambye kati bano bakuula mani bamugamba tekisoboka bano abakubi b'amasimu bakulima bakubbira bwereere tebalina mulimu gwe bakola bano bagundi bogamba gutwalayo gutwazi luyimba tujja kulaba muntu omu nze abo mbalina bakuula mani bamubuusa naye n'abikkiriza musajja wattu kaakati endongo gyeggwera nga tuyingidde akalulu 2021 simanya politics simanya ani naye lutalo abaana ba politics bamulwana naye ennwana gye bamulwana teyali ya si ye y'amaanyi gy'olina okwesibako teri muyimbi gwe batwogeddeeko omwogerako bakola bubi kuba nabo babuukira buli muntu naye lutalo njagala mumutegeeza nti ne bali boogamba abeeyita abali ku lutalo lw'abantu sho zibasaze okufa gwe noonyayo agamba nti ndi ku ludda lw'abantu sho gwetasaze omuyimbi eyakola sho nezitowa yali King Saha si byabantu ndi ku ludda lw'abantu ndonga abadde nayo bano bonna abajja mbufe King Saha yakuba oveeyo kati agimenyeko emyaka 2 emabega kati naddamu n'akola eno newankubadde abantu tebazzenga bali naye abantu yabafuna abalaga nti amaanyi agaya naye nga bw'onoonyera omuyimbi abadde asinga ennyimba ennungi n'okunyuma n'ennyingi abadde King Saha show so abantu abalooza nti endongo ekwatayo lw'amaanyi g'abantu babuuze Zex birangirangi anti wawenyini David Lutalo agamba oyo King Saha gwoyogeddeko yakwatagana n'abaana bali abagamba bali ku ludda lw'abantu ne bamujjonkera era yabatuma teri muyimbi gwe batajjonkera mu industry okujjonkera lwaki omanyi lwaki akyogera bwatyo yali ayina ttiimu eri gye nnakunnyonnyoddeko eyali ebaka buli ekikwata ku lutalo ng'egamba abo basiru ki lutalo mumanyi omusobola ayina enyibadde ye lutalo n'alaba nga tebalina mugaso ne bavaawo bamaama afuso abaakolanga ogwo ne bawummula abantu bangi maama afuso lwakuba yerinnya ery'amaanyi kuba ye yayagala nnyo lutalo simwogera nti naye bangi abalala abamwagala so ba presenters bangi ba MCs nga bwedda bwe mbakumenyera abaali bakola omulimu guno lutalo n'abata ate ye Saha abalina amanyi nti omulimu takukola wekka onookubaako ttiimu kati ttiimu lutalo asuula ttiimu erina okusigaza erinnya lyo kati nkutegedde kyekino singa obudde buno lutalo si ye yeeyogerera singa alina ttiimu ekwatibwako singa alina ttiimu evunaanyizibwa kwani ku lutalo bwe tuba tusoma mu media oyo tusoma kibayita public relations ne tukisayo ne tuyita PR buli muntu buli brand buli company nene erina okuba ne kibayita PR team owulira that PR team ina mu PR waki bayita crisis management okitegedde obwakazigizigi kizibu kigudde bantu ki abavunaanyizibwa kweyo ensonga tukikutte tutya kireme kutuwookya bw'olemu okuba ne that team omaliriza otandika kunyiigira balala kebe America today n'abagiwaayiriza mbu yesinga yeekola biki yeekola ki today Iran yafunye abagyogerera okulaga nti missiles zeekozesa rockets zeekozesa egenda kusaanyawo America nga tekiriwo naye PR yo eri erina okuteekawo ejjubisa nuupu erina PR team erina okulaga nti if you do not join nuupu
ofudde kuba ffe tuliko ne NRM negamba osaaga katukwate abaana aba social media. Bebe Kulu n'agamba Museveni nti omanyi President Museveni batukubira ku social media n'atikka tukosta nnya ez'abaana ba TikTok, YouTube n'agamba katubayiwe mu rare batambule ne campaign zo tubike social media yonna painting yero era tugenda okuyingira January nga buli omu arresting amaanyi ogajja ku Museveni n'ovumaavuma bano abali ku tiimu ya Museveni because PR ye controlling ensi. Olina okuba ne tiimu arrestinga ebikutuukako eyo damage control. Olina okufunayo tiimu ezimba ekifaananyi mu bbanga awo nga tekiriiwo erina okukulaga nti Lutalo yoyo ye David Lutalo. Olina okufunayo tiimu Lutalo we yabeerera omukambwe ng'oli bakubuuza oyo gundi asobola okuyimba Kenzo ne Lutalo ani ayinza okukuba munne mu bbatu nga kijja kitya oyo gundi oyinza omuleeta ne ku Lutalo anti amukuba mu first half n'afa because PR weeri ne tiimu ya Kenzo nejja nekugamba nti gwe Kenzo ono award winner BET biki Senior Rose biki Africa's biki no olusi bikyuka ku stage ng'omuntu bamuwanye n'agenda oyimirira ku stage nga yono bwedda gwe mutugamba naye yo public eyina kiri bwe mumala okukola ebintu byonna tusubira mu voting ziba nnyingi ennyimba ne ziba nga teziba ku mimwa gy'abantu. Kikyempa David Lutalo abakujjonkera gye balira bakola bubi naye nkugambye tobatya abagamba abantu nti no wayimbira Muhoozi wagira Museveni toyina musango nabo balina be bayimbira nga nabo batalina musango naye abantu bawulira nnyo omuntu ayina endongo ne bagamba Lutalo ono kale yantama kale lesashumu waliwo gy'ogamba lwakuba awagira Museveni lwakuba awagira Bobi Wine tukitwale naye nze endongo esinza butagenda kasita tugenda kuyimba naga tebo nkuwadde zizo bbiri naye kati Lutalo yali musajja ky'omulala yali musajja ky'erinnya teridduka n'akugamba nkuwadde $5,000,000 ebeebula emyezi 2 sheetuuke nti ate nyina sheebweru nti ate nziriza ssente nti ate sente ziriiwo abayimbi babikola nyina omuyimbi alumiriza Lutalo omusajja alumiriza Lutalo namuwa ssente ate ebule ebbanga bwe liti nti ate ngenzi obutuufu bwakyo si bulina naye nkuwa ebintu ebyonona image nkuwa ebintu ebyonona brand Lutalo yakola concert bbiri musajja tuzisala musale yakola cricket off n'egaana n'asooka alekayo okukola mu Serena n'agijjayo byonna bikulaga omuntu atali muteeketeeki nti Lutalo David yeenyoomamuko muyimbi ow'amaanyi ennyo kuba nnyinza okugamba abantu abali mu level eya Lutalo yayimbako nga ne bakamiliyoni bamutya Lutalo yayimbako nga buli muyimbi mu Uganda atya David Lutalo sigamba nti bamutya nti oba abasinga ola bagamba akasajja kakola ki kakuba kati David Lutalo ye n'atuuka mu level ey'enyooma ng'omuntu kuba kampani nnene nga bula Museveni gavumenti gy'avuga n'oga sijja kwetaaga baminisita seetaaga paalamenti seetaaga media seetaaga balamuzi engeri gye kiri nti nze pulezidenti obulamuzi nja bukola media nja kubikola paalamenti amateeka nja gebagira kati Lutalo
bwe nkikakkanyamu ku level yaabwe nti yali ku level eyo ng'ayina media team ye yasuula Lutalo era nkugambye amaliriza ayombera ku media nti bayina abantu abamvuma ne Ludi baaliwo abaali bamuvuma naye lwakubanga nga naye yasinzaako media team n'endongo kati ye yasigaza ndongo media team n'agijjawo media team n'esuula endongo ye Lutalo toswala kiriza oba ofuna bantu bapya oba okkaanya n'abantu boyina abakadde Lutalo alina ekizibu ne Mama Hafsa n'abalala abamu bayinza obutamugamba mazima Mama Hafsa yagula emmotoka ng'omuntu awadde Mama Hafsa emmotoka amuguza emmotoka yamulabira kwani ku Lutalo omusajja oyo n'abba ssente za Mama Hafsa eyaguza Mama Hafsa emmotoka n'atamuwa mmotoka n'atamuwa ssente Mama Hafsa n'addukira ewa Lutalo n'agamba omusajja oli gw'ajja kuwuliriza nze tajja kunkola ki kumpuliriza naye omusajja mukwano gwa Lutalo kati Lutalo okubeera manager omulungi head leader omulungi kyamulema Lutalo n'atakwata mbu kukwanyaganya Mama Hafsa na musajja w'emmotoka kati Mama Hafsa mu bunaku bw'ebirooto bye kuvuga ku mmotoka ng'asondedde emmotoka obulamu bwe bwonna kati amala ogifuna ayise musajja Lutalo gwe yamuwa musajja mbu n'amubba mu kumubba mu kusika omuguwa wano Lutalo Mama Hafsa agamba ku musajja ate musajja mukwano gwa Lutalo ate Lutalo alabanga Mama Hafsa aswaza omusajja mu maaso ga Lutalo kati Lutalo n'asalawo ati this kyafiirwani Mama Hafsa Mama Hafsa n'amugamba omusajja akuwa ggwe ekitiibwa kyendowooza nti Lutalo yalina okunnyonnyola omusajja oli nti emmotoka y'omukyalo ono eriwa kati emmotoka eyo yeevaako obuzibu bwa Mama Hafsa ne David Lutalo era nalabye musajja nalaba Lutalo ayogera ne bamuyitaani omusajja wa Lutalo linnya lidduse manager waali awo omusajja we babeera bonna ono omutono omweru omutegedde oyo ng'agamba Mama Hafsa talina buzibu na kibiina era kibiina kye baamukola amazima amatuufu Lutalo talina kye yakola Mama Hafsa Lutalo tavumanga ku Mama Hafsa era tamugobangako naye Lutalo yagaana okuyamba Mama Hafsa ku musajja gwe yamuleetera amuguze emmotoka ng'agaanye ogimuwa kati Lutalo yalina okubalansinga ebintu bibiri Mama Hafsa ono ayagala nnyo Lutalo era essaawa Mama Hafsa tasobola kukolera muntu mulala era ne bw'omusolo avaamu ani Lutalo naye tali motivated kati waliwo abantu abalala bangi abalowooza nti Lutalo musajja wange naye munnange tebikyamukwatako omukubira ne bagana endowooza takyatwetaaga tulina abantu bangi nga basajja baffe bakwano baffe naye ogenda olaba nga alinga asikamu omukka nze Hamu omulaba Hamisi Kigundi musajja wange nnyo nze naye tuli tuti era bw'omubuuza n'olini ajja kugaana olini muganda wange naye nina bwe nagenda nga ndaba Hamu takyampa nnyo budde simuvuma naye nagamba maybe either ali bize nnyo oba tanneetaaga era nze ndwawo okuva wano ndi ngenze waani wa Hamu naye sisobola kuwagira kintu kikuba Hamu I can defend naye sinza kufa because talina budde bwange oba onfuna talina budde bwange takuzzaamu maanyi oba nyinza okuba nga yankuwa oba nyinza okuba nga byenkola si byakola kibyayagala kati n'abantu tuka n'ogaana ye musajja wange kamuleka kati ne Lutalo abantu be bano abalala bajja baggwamu mpola amaanyi yajja kukigaana
nenze mutima kijambo kantu me kijambo dayo ku drawing board kijambo yoyo omweru emmotoka ya mama Afusa si yabo kadde 10 ate mukoledde abantu abalala ebintu bingi ebirabikako naye mumukolere ekyo kiguke kubanga emmotoka kituufu omusajja yamuwa ssente naye kitta omukwano gwammwe ogw'emyaka 2 kitta olugendo lwammwe mutambudde naye bakafuko babu abantu bakibora b'amasimu bano mwe mulaba tebalina mugaso kati time yatuuse ensi ekuvaamu buki bove kirowoozeeko nga gwe njagala basiibulira wano mbagamba nze bintu bwe mbirabye kanayo ku kijimusa kyange nga tonnalanga akasembayo ndinako nga tonnasiibula akasembayo David Lutalo ku nsonga ze n'omukunja atasera omukunja atasera omumanyi omukunja agamba David Lutalo okusoma ennamba eyo bakusajja bakoze bafunyeemu ku ssente naye tebakuta baleganye okukkiriza okuwa omuwaatu abaana abato bakkirize nti kituufu endongo bagiina era bakkiriza nti bayimbi balungi naye n'abaana abalala abajja balinga bayimba mu mabaala naye abaana bagenda ne bayimbamuko ne babakuba ebikono abaana ne bakola ki ne bavaayo ne badda ku TikTok ne basoma ennamba zaabwe ne bagamba bakadaama be batuyamba kitegeera Lutalo era ku TikTok abalumbye asoma ennamba bakadaama bagikole ki bagirabe batandika omuweereza ssente olowooza argument ya mukunja eyo namuoba mukunja ye muto atasera era obwapukamingi omuntu abamala mu myaka emeka David Lutalo okusoma omanyi Uganda erina ekizibu abantu beeteekako ebintu ebitali byabwe TikTok tebankoyo abakadaama tebankoyo abapukamingi tebangako yabanaku okitegedde Donald Trump yakozesa TikTok yomu ku basinga obugagga mu nsi era n'afunamu kyafuna David Lutalo bwe yali agaba ennamba teyagamba nti munsondereyo yagaba blocking era kitegeeza ayagala Lutalo mumukozesa amukozese amukubire essimu nti nyina booking because abantu balangira okwo ekizibu kyeŋŋamba nti mu Lutalo olwa PR team okubanga teriiwo twagenda omalirizanga ye Kabwejungira yabyekwatiramu nga ne manager bayawukana ne Nasso oyo gwe gambye kati Nasso ate mbu ng'akwata emirimu ku lwa Lutalo kati Lutalo n'anoonya engeri gy'ayinza okukijjawo kwe bubagamba nti ennamba nkwata na yange ekyamusomesa ennamba Nasso bayawukana naye ng'akyakwata emirimu ng'abantu ng'abantu bakyakubira ate Nasso mu kifo ky'okkubira ani omuyimbi naye kati kigaye nti Lutalo alaakinga management eya PR wali emuyamba ku buli kintu kati ne mukunja ne mugamba TikTok ffenna tumala era ye engeri gy'agamba bwe bagamba gundi abaapukamingi nabo abaayimba mu mabaala bo bakole sako yaabwe ey'abaapukamingi Lutalo bwajja tebamukkiriza kuyingira naye Lutalo bamuleka akozesa space ekola ki eriwo kubanga yo TikTok katogo mere ya muwogo ffenna tumala buli ajjawo n'atwala kibayi kiruyi so awo mukunja sikkanya naye kubanga n'omuntu omu gwawagira abeera ku TikTok kati yagamba tumugambe tutya ye gwawagira muyimbi we president we gwawagira abeera ku TikTok video zonna yazikwata n'azitula ku TikTok oyo ye nga tamuvunaana kakati naye abantu olumu baagala kwogera ku bannaabwe naye bino byonna nkugambye gundi Lutalo tebyandimulumye singa yalina emirandira naye gwe wava eruweero gwali bwoti gweyagala okuba president gweyagala oba MP nkuwa gavumenti kati Lutalo ng'omuntu ye kyekizibu kyekizibu ki bw'anaasalawo okuggyako ekizibu kyekizibu ki Lutalo muyimbi ali talented singa ekintu kirala kyonna muyimbi nno ayimba abayimbi banne ne baddukawo
Lutalo yayimbako nga bwayimba abantu baga nyaddirira lutalo nga bwolaba Gravity omutujju kati bwali nti bwe kiba kivvulu ne bakugamba nti Gravity yali ku stage gwaddako obanga okyali yakusangeyo ng'omanya nti obodda toyimba simanyi tokimanyi Tebula haji Gravity omuwakanyamu ye muyimbi sigamba buyimbi kiŋŋamba wamaanyi ku mu concert ne bamukuwanga gy'oli oba ne bagamba avuddeyo giddeko anti osanga abayimbi bagamba ndi biza ate nyina essimu gundi aleka agirabudde that is Gravity agikuwanikira n'omaliriza nga bakugamba ddayo kati wogira n'essimu ya Sepiria n'enjagala ofumbe ddayo okitegedde nti omulimu wasaba mubi ogw'obuyimbi so beebo ekijimusa Fatiso abalimi kyabalimi temukiwente balimi mwanyi abakyala nedda kino kijimusa kya birime mwanyi kasooli olusuku bw'ayagala ekitoke ky'okukula obulungi ayagala okulaba ku nkota ennene ayagala okulaba ku mwanyi nga zizitowa obutabi nga buwambwa ne bukoma eri emmwanyi ne zigejja ne zifuuka nnyingi obumwanyi obuganye okuvaawo obutaddeko bwe bulemedde wansi noonya ekijimusa kye bayita Fatiso kiri mabega wa Kiseka awo buuze wali bondi bwe tugenda mabega Kiseka ng'agenda ku Aga Khan buuza bondi eriwa wano oyingirayo wali ekijimusa Fatiso bankubira ku 0701 55 8563 kijimusa okiteeka mu nnimiro omwaka mulamba si kya nti bamyezi ena gumu obusawo bwa akasawo ka 7,000 kira 2 mwezi okiteekako bwoti kahaafu kakakebe ka lwenzooli keweetooloze kitooke keweetooloze mwanyi kasooli oteekako buntu butono nnyo n'olyoka olaba omunwe ekijimusa bakiyita Fatiso just go there bagambe n'odini entege yaŋŋambye akatabo ka 7,000 oba you call me oba WhatsApp me gwayina ennimiro ofune ku makungula ogalabeko Fatiso ye answer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mbasiibuludde wano mbadde n'omwana omuwala Julie Potential temumujajinga ye bwatyo bwabirabye nange bwe mbikoze eki bwe mbirabye tukwatagana olundi mweraba.